Mikwano gyange mingi nnyo gimbuuza wowe mba ntandikira okusoma Bayibuli ogitegeera mu ndagaano nkadde oba mu ndagaano mpya. Ekituufu wonna w'obeera otandikidde kasita obeera ng'oluŋŋamiziddwa Mwoyo Mutukuvu ate n'okiddiringana ne kifuuka kitundu ku ggwe oba n'oba ng'osoma buli lunaku essaawa bwe ziti obeera osobola bulungi nnyo ogitegeera. Naye leero ŋŋenda gabanako naawe wa abasomesa bange abantu be nneegomba be ndaba nti bategeera Bayibuli we baŋŋamba we baatandikira ate nange bwe nkigezezzaako mwanattu kinkoledde. Babuuzaako mwena mikwano gyange amanya gange nze Lukomwa Jonathan bweguma gwe mulundi gw'ogusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Teweerabira okusubscribinga subscribe naawe leka kona kadaako gwajja osookanga okulaba vidiyo zaffe tuteekayo olunaku olwokubiri n'olwokutaano. Olunaku olwokubiri luno olujja tugendako mu mukwano, tugenda kukulaga biki by'olina okwewala okukola ebiyinza okutta omukwano gwo n'omwagalwawo. Naye leero katugende wa oyinza otandikira okusoma Bayibuli ogitegeera. Jack Online Ministry. Bayibuli yasengekebwa bulungi nnyo, erina ekitundu kyayo ekisooka ekinnyonnyola ebyafaayo, ne wabeerawo ekitundu ekyokubiri eky'engero, ne wabeerawo ekitundu ekyokusatu eky'obunnabbi, ne tugenda mu ndagaano empya ne wabeerawo ekitundu eky'enjiri n'ekitundu ekisembayo eky'ebbaluwa. Kati tekyandibadde kyangu eri omuntu atandika okusoma okutandika n'ekitundu ekyobunnabbi omuli ebitabo nga Isaaya, Yeremiya, Ezeekeri, kubanga ebitabo bino ebyobunnabbi olumu bikozesa bubonero. Kati akabonero ako singa obeera tokategedde oyinza okubuzaabuzibwa n'ebyokusoma Bayibuli n'obiva kubanga by'obeera osoma obeera tobitegeera. Kati ogeza Ezeekeri essula ya 24 olunyiriri olwokuna bw'obeera nga tewali muntu yakunnyonnyola kabonero kano nga wootandikidde obeera confused n'omala n'obyesonyiwa. Ekyokubiri mu bino ebitabo neera ebyokubikkulirwa olumu obunnabbi buba bwayitako nga bwaggwa dda, obumu nga bwa leero, obumu nga bwa maaso. Kati oyinza osoma obunnabbi n'otamanya wawe bugwa n'obeera confused neera n'obivaako n'appetite n'ekuggwako. Ate era ndabamu obuzibu bw'okutandika n'ebitabo eby'ebyafaayo ŋŋamba ebyo ebisooka kubanga biringa nga firimu ya butundu. Olina okulaba part 1, part 2, part 3. Toyinza tandikira ku part 3 nga part 1 tewagirabye. Ate singa olaba part 1, part 2, part 3 bw'otuuka ku part 3 n'ekubowa nga firimu ogyenenya. Kati katugeze otandise ne lubereberye enyuma nnyo kubanga mulimu stories nnungi nnyo n'ogamba kyekyaddako n'ogenda kuva neera neeyongerezaako bulungi nnyo n'ogamba kati part 3 n'ogenda mu kyabaleevi. Bw'otuuka mu kyabaleevi nga bakusomesa saddaaka ebirina okukolebwa mu yeekaalu bakabona balina kukola bwe bati n'owulira nga bikuboye kubanga tewali kyakuyiga kyojjamu mu bulamu obwaleero. Kati ogenda okwesanga okomyawo Bayibuli neekulema okusoma. Nze nandirowoozezza kyandibadde kirungi n'otandika n'endagaano empya kubanga endagaano empya buli kitabo kyetongodde. Osobola okusoma Baluumi yekka n'oteetaaga kumanya byasooka. Osobola okusoma Bafiripi, osobola okusoma kyonna ekitabo kyonna ekiri mu ndagaano empya. Ekyokubiri endagaano eno empya ekusomesa mangu Yesu ono gwe wakkiriza biki bye yakolera, biki bye yakola, obulamu bwe bwali butya, biki bye yasomesa okusinga endagaano enkadde. Endagaano enkadde olwawo okuzuula Kristo oyinza okusoma omwaka mulamba naye nga tonnaba kuzuula Yesu yaliwa mu ndagaano enkadde. Naye mu ndagaano empya kyangu omulaba na biki bye yasomesa ate ne kikwanguyira n'omusomesa abantu abalala. Tandika n'ebitabo eby'enjiri ya Yesu Kristo, Matayo, Marko, Luka, Yokaana. Naye okusinga ennyo tandika ne Yokaana. Ku lwaki? Kubanga ebitabo byonna eby'endagaano enkadde byali bisonga kujja kwa Yesu Kristo, biki by'anaakola, biki ebyajja otuukiriza, ate n'ebitabo ebyajja oluvannyuma lwe ng'amaze okgenda nabyo byali bisonga ku Yesu Kristo. Kati gwe beera wakati awo we baali basonga, genda mu kitabo kya Yokaana, soma Yokaana omutegeere bulungi. Bw'omaliriza Yokaana ojja beera ng'osobola bulungi nnyo okutegeera eby'endagaano enkadde n'eby'endagaano empya kubanga byonna byali bisonga kujja kwa Yesu Kristo. Laba kano bw'omaliriza Yokaana gattako bikolwa by'abatume kitabo kirungi nnyo. Tulaba abayigirizwa basigadde Yesu abagenzeeko, biki ebyaddako, bafuna Mwoyo Mutukuvu ekkanisa etandika, biki bye tuyiga ng'ekkanisa ey'olwaleero ku kkanisa eyasooka. Zaako bikolwa by'abatume. Bw'omaliriza ebikolwa by'abatume noonyayo ebitabo ebimpi ebiri mu ndagaano empya obeere ng'obisoma ng'obimalako. Lwaki ebimpi? Kubanga bw'omaliriza ebitabo ebifundafunda nga Bakolosaayi, Bafiripi owulira amaanyi nti ninako eddaala lye ntuuseeko eby'okumalako ebitabo ebyenkana bwe biti. Kikuwa amaanyi okusoma n'ebitabo ebinene ebiri mu ndagaano
empya. Omaliriza endagaano empya, genda ku ndagaano enkadde. Tandika n'ekitabo ky'engero. Ate ekirungi ky'ekitabo ekyo kirina essuula 31. Ekitegeeza mu mwezi gumu gwokka obeera osobola obbeera nga okimazeeko. Soma okusinziira ku nnaku z'omwezi. Katugeze leero 21. Genda ku ssuula eya 21. Fuba okulaba nti nno ogimalayo mu lunaku olwo. Enkya nga 22 obeere ng'ogenda ku ssuula eya 22. By'otalina kwerabira ng'ogenda otandika okusoma Bayibuli. Ekisooka, sooka osabe Katonda abeere ng'abikkula endowooza yo otegeere okuvuunula okutuufu okw'ebyawandiikibwa. N'ekyokubiri abeere ng'aggyawo ebintu ebiyinza okutaataaganya wakati ng'osoma Bayibuli. Ebiseera ebisinga nga nsoma Bayibuli wabeerawo ebintu ebintaataaganya oba kawuka kayinza okuyita mu Bayibuli mwennyini awo wennyini wendi mu kusoma. Endowooza yange neetwalibwa neeva ku byawandiikibwa n'entunuulira akawuka. Oba ne wabeerawo essimu enkubirwa oba omuntu n'ajja nga neetaaga, kale beera ng'osaba Katonda abeere ng'aggyawo ebintu ebiyinza okutaataaganya. Ekyokubiri, funayo omuntu omukulu mu mwoyo ategeera ebyawandiikibwa okusingako, abeere ng'akuluŋŋamya w'obeera ng'ofunye obuzibu bwonna. Ng'ebintu ebirala byonna byetaagisaamu okutendekebwa yadde oyina talenti. Oyina talenti y'okuyimba, ey'okuba omupiira, ey'ossuna piano, lwaki obeera weetaagisa kooki? Kati ne kino nakyo osobola okufuna abooluganda oba be musaba mwenna oba mu WhatsApp group bw'obeera ng'ofunye ekizibu n'oba ng'obeebuuzaako nga bakuddamu. Tulina WhatsApp group tubeera tugabana ebyawandiikibwa buli lunaku. Ennamba yange yeeyo, nsindikira message ku WhatsApp message, nja beera nga nkuddamu nga nkugatta ku group yaffe we tuyigira ebyawandiikibwa buli lunaku. N'ekyokusatu, funa Study Bible ennungi. Study Bible si ye Bayibuli erimu okuva ku lubereberye paka ku bikkulirwa, wabula yo Study Bible bongera okulambululira olunyiriri luno lwawandiikibwa mu mbeera ki, omuwandiisi yaani, yali abeerawa, mu mwaka ki, yawandiikira baani, mbeera ki eyaliwo, ne bakubira zimaapu ez'enjawulo. Kwegamba n'ofuna ekifaananyi ekigazi okusinga ono asoma Bayibuli ng'erimu byawandiikibwa byokka. Bongera n'okunnyonnyola buli lunyiriri. Kati okugeza eno ye Bayibuli eya bulijjo buli omu gy'asoma. Ne wabeerawo ate eno Study Bible. Kati omuntu asoma eno afuna ekifaananyi ekigazi okusinga omuntu asoma eno. Kati kirungi ne weefiiriza kasente weewaawo baziseeramuko kubanga ennungi etandikira ku mitwalo nga 15 paka ku mitwalo nga 20, naye kisaana ogigula n'obeera ng'ozimba bulungi enkolaganayo ne Katonda n'okwongera okutegeera ki kyokkiriza. Ebintu bingi by'oteekamu ssente n'ofiirwa, naye toyinza kufiirwa ssente z'otadde mu kigambo kya Katonda. Ekyokuna, noonya Bayibuli enzivuunula obulungi. Enzikiriza ez'enjawulo zizze zivuunula Bayibuli okusinziira ku kibbo kye bakkiririzaamu, ne twesanga ng'ebyawandiikibwa bikyusiddwa anti ekintu eky'omuwendo kye bakipula. Bw'obeera ng'onoonya kati olwo Bayibuli ki entuufu. Ey'Oluganda teri bubi kubanga yava mu King James Version. Olwaleero osobola okugula New King James Version, English Standard Version, New Living Translation, New American Standard Version. Kati sooka ozisomemu zonna olabe eriwa ekkolera oba luzungu ki lw'otegeera obulungi oba gy'osoma n'owulira ng'omwoyo wa Mukama ayogera naawe. Ekyokutandira ekisembere nga sinabagenda mu kyakutandisa okuntekera wansi mu comment section gwe biki by'okoze okubeera ng'oyiga okusoma Bayibuli oba biki omuntu by'ayinza okukola okuyiga okusoma Bayibuli oba biki by'oyize by'ogenda otteeka mu nkola okuyiga okusoma Bayibuli. Beera ng'okozesa amagezi Katonda gano gaawadde abantu. Abantu bavumbudde ebintu bingi nnyo internet. Beera ng'ogenda ku Play Store noonya akagambo NLT Bible oba noonya YouVersion Bible nungi nnyo. Bw'obeera ng'ogifunye ku ssimu yo okwata bukwasi ku lunyiriri bw'oti neeba ng'ekwenyirira endala nnyingi nnyo ezikwata ku lunyiriri olwo n'obeera nga weeyongera odutegeera mu bugazi bwalwo. Ate erina n'omulamu ogw'enjawulo oba katugambe oyagala lunyiriri lukwata ku sorrow, happy, prayer, okwata bukwasi kagambo ka prayer neeba ng'ekuwa ennyiriri ennyingi nnyo ezikwatagana kusaba. Mwebale nnyo okubeera nti mulaba video zange. Amanya gange nzeru kumwa Jonathan, teweerabira okusubscribinga kona kadaako. Tuddemu ku lunaku olwokubiri. Mukama abaagala nnyo, Yesu abaagala nnyo. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.